The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, BTN Media, omukutu semakutu ogukutusaako ensonga z'Ssemasonga okuva mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo nammwe abali e Bunaayira yonna amawulire gye gaba gavudde tuba tugakuleetera butereevu ne tubikuwa nga bwe bitambudde ate mwana wa maama eyo gye wangalira. Njagala okutegeeza nti waliwo munnamagye yavaayo n'abaako statements ezimu zaakola naye we twogerera kati zembuyaga zikaza engoye bamuyitani Major General Francis Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Lwaki era bigambo ki byayogera yagamba bw'ati nti don't join the opposition, instead work to consolidate gains of peace and security. Bamuyita Francis Takirwa oyo nno wenjogerera olunaku olwaleero zembuyaga ezikaza engoye era ngenda kuleetera bingi ebimukwatako kakati kanso era nga ye Ssabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Lubongo yaliko ebigambo bingi byayogedde olunaku olwaleero bambi bweyabadde mu kuziika taata wa Kibalama ono yawambibwa n'atwalibwa mu mwaka gwa 2019 na guno gwaka teri n'omu amanyi mayitirege. Bambi bino bikwasa ennaku okulaba nga mukyala Kibalama yafa last year November ne tumuziika taata we olwaleero yagenze maama we yasooka okufa mu mwaka gwa 2020. Kitalo nnyo nnyini ddala ebyabadde mu kuziika jjajja wa Kasuku ebimu ku byo mbikuleetedde n'ebimu ku bigambo Kasuku byazzenga ayogera. Lob Jewel Ssenyonyi kyakoze abagenze wajja n'omuseberi nga opposition mbo gye bakiikiridde mwana tu nkoko bwana Honorable Dombo avuddeyo n'akawangamula police government ekwata esiba ate etta eno Uganda nkugambye omunafu wa kudduka kibakoze Farida Nambi anyway njagala okusaba onzikirize mwana wa taata gwandaba ate era angoberera ku mukutu ogwa BTN Media Beyond the Newsroom. Inkusaba video eno ogimpere like wajwa like ejja kudduka emisinde mingi tukekubulisa kinoomu asobole okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe mwannyinaze muganda wange andaba nti twegatteko mu butongole ku mukutu guno nga subscribinga ku channel yaffe eya Beyond the Newsroom then ate omala okone mu kadduka nzije mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna enyovu ze tuba tukuleetedde oba ze tukuŋŋaanyizaawo okuva mu bitundu ebyenjawulo zonna ne tusobola okubanga tuzikuwa awo wennyini nzikiriza nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe omujja ogwadde ni exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo ko link gitapping mu ekutwale ku mukutu ogwo eyo nno gye tuba nga tunyumyayo emboozi ez'enjawulo tulina endala nnyingi ze tuba teekateekera okubanga tubaleetera era kyenkusaba nti bw'oba okuttaawo mwana tutota njagala onzikirize tutandike n'emboozi ya musajja mukulu Dombo. Abaami ba NRM bano balina ebigambo byabwe bye bajja boogera naye olumu biva mu kunnyumira ne binnyiza oba olyawo ne binsesa. Wuliriza. Abantu tebabawuddisa, gavumenti zikwata, gavumenti zisiba, ate gavumenti zitta. Wange? Ebigambo ebyo nabyogerera wano wennyini wentudde. Ne nkugamba n'okugamba n'ezitukiza abantu nti ffe ng'Abakristo n'Abakristaayo otukeera ogende na mugongo kunakula abajulizi. Abajulizi abo tebaatibwa bamalayika, baatibwa gavumenti yaliwo. Kakati nempa abantu amagezi konze CDF abanga yafulumiza ekiragiro tugenda mu kulonda muwulirize ebigambo kubanga Katonda yatuwa amaaso n'amagezi tugakozese.
ebigambo ebyo saabirumamu kubanga mbiyiseemu mbisomyeko mu Bayibuli mu nsi gye tulimu ne mu nsi endala ezaakula nezikyakula era abaawulira ekyo ne beewala bayinza okugamba nti bw'enduulu bagikubira eri nga balingiza naye bana balimba bannaabwe ne babagamba nti tugende tukabanje ate tukakolebwe tuti twebake ku polling station ebyavaamu zisaabimanya naye gavumenti ono yali mubaka wa palamenti nawe waliyo tuyisa ssente ez'okugula tiyagasi abeera wakuwankoko ate mundu ne tuwa gavumenti ssente ne tugizimbira amakomera ate omubaka yennyini eyawadde gavumenti ebikola nemwane ssente enzibizi ze bayita classified yaddira abaana b'abaane n'abatwala mu kukemebwa nenga nti abantu mubeera n'ettima ne mugaana okweza amagezi Katonda ge yabawa ne mulya mu baana bannammwe olukwe ng'obagamba nti gavumenti omusirikale amasasi galina tegawera ddala munagenda ku muzindaalo omuntu omukulu ategeera kamanda in chief n'akwanukula n'aga nti asaakusaaga ogwokuka buli magazini ebeeramu bwe gati nebaza ne mwami Museveni abamu tebabyogera asirika busirisi n'aloadinga ebiddirira tebiba birungi Honorable Dombo nsonyiwa kuyingire mu kawo katono ndaba nga agenze ku extreme tunatunuulira ba agent abasangibwa kangambe nti Hillary Kisanja ataddewo ba agent babiri Emmanuel Sempala ataddewo ba agent babiri Ivan Cheyunai nabo ba agent babiri amaje ne gajja ku polling station tebalina mutawaana ne babuuza bano baani nti ba agent bonna ne babakwata ne babateeka mu moto eyo sinatuukayo okay era ekibuuzo kyo ntandikidde abaami bano balina ekifaananyi kye baagala otusiigira ekya Uganda eyaabwe gye balimu oba gye baagala okubeeramu emirembe gyonna. This is no longer governance but it is a monarchy. Ayaya kankomao government zisiba zikwata zitta munjogereraga nti they are proud of what they are doing because they arrest you, they kill you. Who are they killing? You Ugandans. Wow, what a shame. And you come out and you say, you know what, I'm supporting this and this and this. Oh wow, that's shit. It's really a shit. Kasasiro mwelele. Abaami bano balinako bye bakulowoozesa yakugambye nti nga tonnayimirira okere ku makya ogambe nti ogenda kabanje oba ogenda kukola otya. Kimanye gavumenti zitta azijukiza ebigambo bya General Tumwine yagamba a police has a right to shoot and kill you. Police erina edembe okukuba amasasi n'okukutta. Right now he is no more. Takyaliwo. Waliwo alina the right to switch you off. Oyo ye the most high. Munnamagye General Francis Takirwa yavudde mulamu bw'ensi eno nga yakamala okukola ebigambo bino wammanga. Don't join the opposition instead. Don't join the opposition. Teweegatta ku ludda luvuganya. Instead, work to consolidate gains of peace and security. Wabula kola okulaba nga weenyumiriza mu ddembe oba mirembe n'ebyokwerinda bye twaleeta. Obeera awo kwegamba bikozese ojemu ekyamakulu. I think
oba ndowooza ye yali enteekateeka ye eya message eyo. Kati wuliriza eggulire lino. UPDF's Deputy Land Force Commander Major General Francis Takirwa dies. Kampala, Uganda Deputy Commander of Land Force Major General Francis Takirwa has died after a period of illness, security sources said on Saturday, with the army expected to issue an official statement later. Takirwa, as a senior officer in the Uganda People's Defence Force UPDF, had served in the military since 1989 and held a number of command and staff roles during his career. He most recently served as Deputy Commander of the Land Forces and previously commanded the UPDF's 2nd Division based in Mbarara in western Uganda. He also served as the Army's Chief of Education, Sports and Culture. Takirwa was part of the Ugandan contingent deployed to Somalia under the African Union Mission in Somalia, that's AMISOM. Between 2011 and 2012, a mission aimed at stabilizing the Horn of Africa country against Al-Shabaab militants. Yazaliwa, born in 1965 in Mbarara district, western Uganda, Takirwa rose through the ranks after joining the army in the late 1980s. Nebwe nekomera awo. Musajja mukulu ne yazalibwa mwaka gwa 1965 nayingira amagye mu kinaana 1989 neegatta ku UPDF adde ku ddaala lya Geno era ng'ayogera ensi yonna ng'ewulira. Alwanye entalo, asomose, agenze Somalia, akubye emmundu, akomyiwunga mulamu. Wabula bwe yalwadde teyazza engulu. Mungu n'amugamba era kati waakuziikibwa Mbalala ewaabwe. Baganda bange, let's be humble. Because the moment you fail to humble yourself, the world will humble you. And as you're saying that you have the right to arrest, to detain and kill, there is another person who is the Most High, there is that person, the Most High, who has the right to destroy and create. Ate oyo tazannya. Ye bwagamba nti kantonda atonda wagamba kansanyewo abisaanyizaawo ddala. Anyway, kitalo nnyo nnyini ddala Geno Takirwa Francis era levabire ye tugisaasideko munnange okubanga mwaviiriddwako omuntu alinga oyo mu family. Anjagala kuwa ku bigambo bino. Ka video kano wuliriza mu bigambo bye tujjanga twogera tubeerenga bayigendereza. Kankwe bigambo bya Kasuku bino. Tola nti njagala nnyo jjajja wange. Takutukira wali oli nampitira miliyoni 5. Ne bezibeerezi. Esimu nejja. Nti kati jangu wano sente zo zikime. Nga tuli wakati mu misa y'okuziika. Muba mujja kunnyumiza bwe mwamuziise. Kasi kujjajjaawo. Nsooka zikima. Ate kati agenza anadda. Ate 5 ziri. Nino gattawo ebyo biveeko. Kasita kirungi alina abajja omuziika. Naye gy'anaabeera ajja gamba sizikwata. Oli munnyonnyo bwa maama wange. Mwe kati okyali ku stage w'ofugirwa emotions. Yezo gaachola nti mawulire manene nnyo. A few moments later.
baddawo ku internet nendaba omwana nga abuuza Kasuku tewafunye yakuyitira miliyoni 5 jannaku ntera nnyo gamba bakyali bange ebigambo bibe bitini waliwo bwe baleeta mu few moments later nga tebusaana kati nga kino Kasuku nkusaasira ovibwako jajja amanyi kati abantu nga ffe abaavibwako ko ku bazadde tumanyi peeni y'omuzadde kyeki oyinza oba omuyina nga takufaako nga talina namakulu ng'ogamba ne bwafa ne baganda bange omuzadde aluma kati Kasuku wadde ne jjajja we nga ye jjajja ye maama ye taata ye kojja ye buli kimu jjajja agenze tagenda kukomawo simanyi bulamu bwe bugenda kubeera nga jjajja taliiwo naye nja kukoma ebisigadde tujja kulaba bye tunaabikwasaganya naye mwebale nnyo mwenna abazze ne bambeererawo wano. Thank you very much. Kati kantandika okulaba this next chapter liyo ngenda ginavigatinga ntya. Ono sister yange bamuyita Joan bwe twakula naye jjajja we yatukuza ffenna byatusobedde kuba jjajja twamutwala mu ddwaliro ne tubeerayo jjajja n'aŋŋamba Isaac buli kisoboka okiikoledde era siina kinkubanja nemugamba waki oyogera bwotyo n'aŋŋamba just ndi musanyufu nti ndi wano banzijanjaba era ku lwokusatu naye nzija wano najja ne mutabani wange wano waliwo ebipapula bye twali tukina wano nemugamba jjajja olina ebipapula byange by'olina n'andagirira webiri naye n'aŋŋamba omanyi ebipapula ebyo byonna byonna bisitula obitwala omulundi gumu bw'onoomala okugjamu by'oyagala ojja bikomyawo naye n'okuddamu Laba Friday saaza alina 5 nga n'olwankubira ŋŋamba njafuna motoka entwala kulaba ki nemubuuza jjajja abadde ki ekubira Diana agenda owulira Diana akaaba kino jjajja togenda n'aŋŋamba jjajja agenze. So from that day paka leero awo wetuli. Emboozi etaddikamu etanyumizibwa y'emboozi y'okufa. Era omuntu akeera ku makya ne yeenyumiriza mu kugamba nti abo mbattanga ekibwe kigambo okufa kintu kibi nnyo nnyini ddala kubanga tekimanyiirikika ne bumukeera nga buli lunaku muziika okumalako omwezi ne wayita emyaka 5 omulala n'afa mukaaba kuba ekigambo okufa tekimanyiirikika. So I think ebintu ebimu tubeerengako n'obuntu, that is humanity. Kibi nnyo muganda waffe Kasuku ne Mungu akugumye era embeera yo ogiyitemu kuba yo si nnyangu naye Mungu bw'aba ku luuyi lwo akuyamba n'osobola okugivvuunuka mu ngeri emu oba endala. Njagala kuwa ku bino twade mu kuziika taata wa Kibalama Moses Kibalama kitalo nnyo nnyini ddala kuba bambi Kibalama yawambibwa ngenda ku omwezi meka 19 229 zali meka 2 ndowooza 219 maama we naafa 2 awo nga tuyingira 221 mukazi we naafa wano last year 225 226 mu Gwokubiri tuziise kitaawe. Abaana bambi 2 akawala n'akalenzi akaleka mu lubuto kati kawezezza emyaka 6 talabanga ku taata yawambibwa. Simanyi omwana bw'atyo bwawulira ebigambo nga Ddombo byadde ayogera nsigo gikyafuna era balowooza kiriva myaka ki ku mitima gyabwe. Oliriza mwena abali wano olunaku olwaleero kitalo nnyo kitalo ddala
ekyamukadde waffe muzeeyi waffe erinnya David Luce Rubongoya nze Ssaabawandiisi wa National Unity Platform mu ggwanga. Tuli mu kunyolwa olw'ebyo byonna byonna ebize bibeerawo mu nnyumba ya muganda waffe Kibalama John Bosco bwe bawamba nga 3 June 2019 ne bwe twogerera talabikangako. Nga bwe mmanyi mwenna yali akamala omwaka gumu gwokka nga bamuwambye maama we n'afa olwa pressure n'ebirala byonna byonna. Mu mwezi gwa November last year tuziise mukyala we, ate olunaku olwaleero tuli mu kuziika taata we. Kyanaku nnyo kitalo nnyo okulaba nga tuli mu ggwanga bwe liti. Omuntu basobola mubuzaawo ebbanga eryo lyonna mutunulire bano abaana amabujje naye okulaba nga Nabbanja n'abalala bajja ne babisaagiramu ne bagamba Kibalama ffe abamwina gye buvuddeko mwalaba akatambe akalala oyo Nabbanja gagamba Kibalama ali awe kavule. Ne twebuuza kikyategeeza. Abalamuzi twagenda mu kooti zonna ne tugenda mu Human Rights Commission buli omu ng'asaagira mu nsonga eno eya Kibalama n'abantu abalala 17 abaabuzibwawo. So kitalo nnyo kitalo ddala okulaba ng'eggwanga lyaffe liri mu mbeera eno. Era kyemmanyi abasinga wano mubadde musuubira toba oli awo nga 15 January embeera egenda kukola ki? Kukyuka kisobole okufuna obwenkanya n'ebirala bwe bityo. Naye bano abasajja abatalina nsonyi mulabye bye bakoze. Muganda waffe ali mu kwogera ebibadde wano mu kyalo kino naye mukimanyi nti ebyo byonna bye bakoze mu ggwanga lyonna. Ne babba obuwanguzi bwaffe misana ttuku ng'ensi yonna eraba naye ne bagamba munaakola ki? Naye saagala mugwemu ssuubi mugwemu maanyi kyova olaba kye tuliko tukiyita struggle. Tukiyita struggle lubeera lutalo newankubadde tetulina mundu naye tukiyita struggle kubanga ebyo byonna byonna obisuubira bibeeramu. N'olwekyo basebo ne banyabo tusigale nga tulwana tusigale nga tukola kyonna kye tusobola okukola. Mwabali wano ng'oba oli awagira NRM bino bikulage lwaki tuli mu lutalo lwe tulimu. Oli ne bamubuzaawo emyaka 7 ng'abaana be bano tebasoba mulabako ono babategeezezza nti yali mu lubuto taata we bamuwambira. Nosanga omuntu ng'akyawagira abo abantu abasobola okubuzaawo abantu bwe batyo. So kyanaku nnyo kya buswavu nze bwe ndaba omuntu yenna yenna kati ng'akyasobola okuyimirira naye n'akwata akazindalo bwe kati n'agamba nti yawagira NRM. Kubanga obeera bw'oba owagira abo kiba kitegeeza owagira bino ebikolwa bye bakola ebyokutulugunya abantu ebyokubba akalulu mu ngeri eyo n'ebirala bwe bityo. Naye Katonda nga bw'ali omulamu tusigale n'essuubi tusigale nga tukola kyonna kye twetaaga okukola okulaba ng'eggwanga lyaffe literera. Basewo ne banyabo David Luce Rubongoya agamba tusigale n'essuubi tukole kye tusobola okukola oba oliawo Mungu anaatujjukira eggwanga ne likyuka. Kiruma nti Nabbanja ayimirira ku floor parliament n'ategeeza nga bwe balina Kibalama. Wabula ate ne bamala bamwegana kati ne badda mu mbeera ey'okuba nga abakudaala. Naye ensigo gye baba basize mu baana bano ekyamazima amatuufu nsuubira okuba nga tereggwa bw'eba nkovu eno gye bayita a lifetime scar on someone's heart. Enkovu y'oku mutima ey'obulamu bwo bwonna bwe kuviibwako omuzadde. Era nga buli omu bwe kikwata ku maama oba taata asobola oviirayo oyo aba amusaanyizaawo. Tuli ku BTL Media Beyond the Newsroom. Lwaki sikuwa bino wano? Tiwagira nako nambira nawagide nalukora munansonyiwa lwaki lwakubba kaladi ono. Zirero kaladi gwe kusoso mulabanga ndi mu mita zino nyingi. Mwabe na alemu mubeera bubeezaawo nga mwogera bogizi muli yekaze gumba. Lidu kamudwalo ne libbo omwana ne lireeta. Muleta bulesi ngato omwana talina mabere kwe kuleta nambi talina wasula talina bawagizi abalina bawagizi mubakola ki ne mubaleka nalukola najja nakola ki
kati nange nenga kangerena nalokola mwana w'ompaka sikandeke banalina likaze gumbe lya byo mwana mu ddwaliro abigamba ku muzikiti gwa kasawo yawo ne baga lukando yazze wano nayogera njogera bingi kisoka nze gwe ndijajja wabulagira n'abambejja nze ndijajja wa Buganda nze tula mu ofisi ya president ongamba ki ndi musiraamu mamange musiraamu ne tata wange musiraamu Museveni obusiraamu abukoppa kunza alyokafuuka omusiraamu kakati olwayo yajja Kasimu lero mumuyita Yoweri ffe tuleke nga tumuyita Kasimu tumubanje ebyaffe naye Kaladi don't give up. Aba NRM abana balina nnyo obugambo ennaku zino bwe bakozesa nti labayo ennyumba ya sitaani ekutta omuliro nti abange nti wakitegedde nti ekiri mu nju ya sitaani. Anyway, kasooke nkuwa ensiba mbi ono wuliriza ebigambo bye. Ssenyonyi si gwe nannyini ggwanga lino tolina oli mu kibiina kye ekya nuupu ekyafunye ababaka ne kikuwa obuyinza ng'ekibiina kyo ate wa UPC ne Jema ne FDC alina manifesto ne interest ndala atubuddemu ku bibala bye bajjeeyo. President akonsideringa okuta abaana abo abalowoozebwa nti bali makomera naye kyagamba nti abali mu kooti tasobola kubata buti amuna kwebuuza ku Attorney General. Takkiriziganya na byogerwa nti bagenze nga bayayana lwa byanfuna. I told you I have over 140 titles in Kampala Central. I was chairman of District Land Board. One plot is $1 million. Kakati ogenda kungamba ki desperate. Mukakafu nti omukulembeze w'eggwanga si wakuvaako kati era nga mumanyi ng'omuntu ow'amazima. President alimba nze kenjogeddeko naye ebintu ebitambula naye yeetamwa muntu abantu bonna bakoziganye ne program sente bazibba buppi kati naye muntu ate temulowooza nti musiru tewali muntu ayinza kufuga myaka 4 ng'akyatambula ate tebabalimba nti agenda kuvaako kubanga tewali busobozi bano tebalina wadde nakasaali. Musajja mukulu omwami ono Nsibambi yagamba nti nze kyantutte wa President Museveni si kwogera nsonga zange wabula kwogera ku nsonga za ggwanga lyonna. Ndi musajja mugagga alina ebyapa ebisukka mu 14 wano mu Kampala ng'ettaka limu liri mu $1 million so si bwavu bwe bwantutteyo. Naye omuntu alina obugagga obwo bwonna olw'okuba tebaakuwadde kalulu n'okwata emiti gyo mu constituency yo nti nabatwalira amasannyalaze n'ogitema n'ogiteeka ku ttaka kitegeeza nti gwe oli muntu mubi. Naye bannaye kanneebuuzeemu kale just mbuuza omuntu asobola okera ku makya n'atema ekikondo ky'amasannyalaze nti aleeta amasannyalaze ku kitundu ke mutamuwadde kalulu kagateme bw'asangawo omuntu ye tamutema be bantu be tulina mu society yaffe. Bubaka ki Ssenyonyi bwe yayogedde obusinza okkanga abantu bano ka gurupu kaabwe wuliriza. Kakati oli Latifu Sebaggala oli former MP kati oli former aspirant kuba mayor mbogenze n'ogamba mu M7 oba Nsibambi Honorable Yusuf nti ogenze n'ogamba mu M7 nti kati taabasibe nti agenda kutaabasibe kubanga Latifu Sebaggala amugambye taabasibe kweri. Kyokka leader opposition mu parliament Joel Ssenyonyi Besekezi wuliriza nno omwogezi wa poliisi wano. Maka ga Bobi Wine nti poliisi mukyaliyo eri mu makage tulina deployments around amakage kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Eyo y'ensonga ebalemeza mu maka g'omusajja for all along mbu munnange bo beeraliikirira okuba nga wavaayo obumenyi bw'amateeka mu maka ge eyo. Njagala owulire omukyalo ono bamuyita Kimutaye. How about leader of opposition, Joel? When is the last time you spoke to him? I told them I have taken time without talking to him. The last time I spoke to him is when I needed some help for my campaign. That's the last time I spoke to him. Then they asked me, how about Nambeshe? When did you last talk to Nambeshe? They told me, I told them that Nambeshe, the last time I saw him is when we were in Bududa
with our president. That's the last time I spoke to him because I have not seen him for some time. Like, no, you're lying. Just cooperate. We don't want to harm you, but show us where your person is. Show us where Chagulanyi is, then we shall let you go. I told them I didn't know where Chagulanyi was. Then they asked me, where do... Then I also have a small place in Bali. And they told me, can you take us to your place? Because I was trying to cooperate with them. I am like, it is okay, I'll take you, but if I can go with somebody, my sister. And they were like, it is okay. If you want to go with your sister, it is okay. So when they brought me out, we moved out now. Because the villagers had gathered, they were beating drums, they were screaming, they had gathered stones, then they were saying, you're not taking our person. What has happened? Harmless. She has not done anything. She's our girl here, she grew up here, and she's a very respectful lady. She has not done anything wrong to anybody. Where are you taking her? We don't know you people. So if you can introduce yourselves and tell us who you are, then maybe we can leave you, because we don't know. Tomorrow when people come, what shall we say? Who took her? So you're not taking her. I saw like they started cocking their guns, and another one was asking for the tear gas, and I think the others didn't have. Started cocking guns and they shot at the air because the villagers were demanding they leave me, protesting my arrest. So when I saw they started shooting up, I talked to my people and told them to take it easy, like I would be okay. Let them leave me to go, and most of them refused. They're like, we can't release you. We can't leave you to go with these people whom we don't know. So I kept talking to them as they took me towards the main road where they had parked the drones and other vehicles. So they took me towards the main road and put me in the drone. So I kept... Bwebagamba mbwa Bobi Wine yadde makage tetumunonya era tetumwetaaga ndowooza muwulidde kye baakola kimutaaye nga bwe bamubuuza tubuulire Bobi Wine wajali ddu wasembeyo okwogera ne deputy president w'Oweno wa Eastern Nambeshe kakati tubuulire ddu wasembeyo okwogera ne Joel Ssenyonyi biki and so on. They are afraid, but all in all kijja kuggwa. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom edo yebadde ati entandikwa y'enkomerero ya emboozi yaffe y'olunaku olwaleero bingi byenkuleetera tokwatako tovaako ate nkwagereza byonjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.